Mukulaakulanya munisipaali ye Ibanda, essira lisoose kuteekebwa ku kuzimba akatale ka Soweto n'akasaza road nga kwotadde paaka okuli eya Ibanda Lorry Park ne Itoda Taxi Park. Kati okusobozesa enteekateeka eno okugenda mu maaso, abakulembera munisipaali eno basabye abasuubuzi abakolera mu butale buno ne baddereeva okubyamuka mu bbanga lya mwezi gumu. Abasuubuzi bagamba ekifo kya Ibanda Kazo Road we babawadde okugira nga bakolera watono nnyo ate n'obudde obw'okubasengula babawadde butono nga baagala babongereyo akadde. For us, some of us have already rented and our rents are in advance. For me, I have 4 months and landlord can't refund me and they want us to leave the place. So where will we go? Kufuruka hano tureba mu kiza tuteganisa muno akwa tuyine za rome z'abandi tuyine amabanja mingi tuyine school fees z'abana twantusha bangwa turisite batuhereza obwigi eshaha yona oroni yo tokaza kugigambira wote nabure hinaza kandi hati ko kuza kunanko mu kufuruka omu cyenda babe bakwiro bwire oronde yo yetware n'enju tuzirimo enju aho kugira ngo oronde enju nayo tokugireba. Banera bagamba ekifo kye babalagira okuddamu si kiteeketeeke bulungi okubasobozesa okukolerayo. Tuyine hoteri, tuyine enku, tuyine amakara. Mwene kandi bona nanabe ebitooke nabo barumu. Hati ogwo omwanya oguliho n'omwanya muke tukubasa kubamara. Mwene musemeye kuteeka mwanya gwa gavumenti tukaguma tukora. Ekifo kimatulaga kya muntu kyabugana nyina batugamba tubajja kutupangisa omwaka gumu. Ate omwaka gumu tubabuuza guno omwaka gwe mutuwadde kanye naye kalira gye mugenda okuzimba wano ntudde tukolere wano tuyinza obutagisobola ate nanye n'ekifo ayinza okutugobawo ku mwaka gumu awo baagala kutulimbalimba nti bajja kubongeramu babasasula ogundi omwaka. Mwene kutokutuwa okutuhereza obuyambi nk'aba gavumenti nimwe abokuba beesimbire abaterire obururu mukatuhereza amabati nango buli omu amabati 5 nango itwe tukagura nangeje emisumari n'amakoko wa facing watu wagala watu facing ile watu wa facing tu wasiba naga kusaba mu kateka wo mukumi asulemu n'ebyo tibenda sibina bikolebwa. Deus Walugaba amyuka meya wa munisipaali ye Ibanda asabye abasuubuzi n'abagoba b'ebidduka okuba bagumiikiriza ate abakakkamu okusobozesa enkulaakulana okugenda mu maaso. At the end of the day, when those projects are complete, definitely they are the same people that are going to benefit, because whoever has a lock-up, this time it will change. This time we have landlords there. But this time it will change from a landlord to a vendor. Bayasimuli Echezi amyuka akulira abakozi mu munisipaali ye Ibanda agamba nabo tebalina kyakola okujjako okusooka okulagira abasuubuzi bano okwetegula ebifo bino bisooke bikulaakulanyizibwe. These are the preliminary activities as we move to the okuwa summit. They are also part, but not of the other bigger budget we are looking at or the bigger funding we are expecting. Onera asuubiza abasuubuzi nga munisipaali mbwegenda okusasulira ebintu byonna bye bagenda okweyambisa mu kifo ekipya mwe bagenda okukolera. Now those conditions are going to be addressed. Stores okay, the environment good, the lights there, the water. So a place where one feels safe and secure working from. Mulechezi era alabudde abasuubuzi okuva mu makubo kwe bakolera kubanga ekikwekweto kya kutandika essaawa yonna. So starting May, that will be major operation starting. But even between now and May, this remaining month of April, we shall be going through trying to create that awareness, to tell people so that they prepare. Mu kiseera kino buli kibuga kiri mu kwetereeza mwe bigobedde abasuubuzi bonna abakolera ku nguudo.